abakyala nina bangi nnyo. Wangisebo kiddemu omukyala alaba. Abakyala nina bangi nnyo. Mubulira buli kiseera ne mugamba muganda wange tona abakazi ennaku zino baagala kimu kutumanya. Bagenda kukumanya amanya bakuleka awo bakusuulewo. Batukwabula. Talina simu ya Kadama gwatamanyi. Tewali Kadama ajja wano ne batasinkano basanga bakukuta. Tewali omwana oyo nze wendukidde okuloopa ewuwo nga nkooye. Mbonyebonye n'omuntu nkooye. Ekyokukwasa kyo nkyali. Kiki? Waleti? Si waleti. Emmese zidduka mu kibira nga gwoyingira kibira. Abantu abasinga bali mu kwawukana bano bagoba bakazi ng'osindika mwana wa muno mugeyeena. Amma ogira olindako. Saagala weekwase nti bano be bansindiikiriza mpase ebyo ebizibu by'endaba. Lindako ogendeyo ng'okiwulira ku mutima nti kituuse. Sabazonto omwana wamujja wa? Omwana oyo y'omu ku bozonto obuto obwalabika nga batusibye. Mukaseera kali. Bwe bwana obuto obwava ne bukola ekitambiro. Yese buzonto obuto. Naffe tukanda bakali baffe. Ne buuka kati bwe twatandika okusoosinga talents baali bapromisinga. N'ate baakolako akaseera ne bavaawo. Kati nensandika okubanoonya ne ngamba abaana bano baali balungi ngeno munoonya ng'oyo mukulu yali boosi waabwe. Programu eno ekutuusibwako Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kkubo eryo basangibwa ku Mukwano Arcade n'ennamba y'essimu weeri wansi awo. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obwenjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kossa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayambye abantu bangi alina music mulungi ate ng'abuulirira. Subscribinga ku YouTube channel ye Mariam for Children olikinge page ye eya Facebook ku Mariam Music. Omulungi atulaba tukyatambula n'ab'ekitambiro mba ntegeeza bizonto abamu ku bakomedians abansingira okuba ekintu kino baganda bange mullo nti buli wentuula ku YouTube channel yaabwe buli wempitamu eyo mu comedy store wempita ku stages ez'enjawulo bizonto ekintu babeera bakinvugira mullo. Tweyanze abasajja abalina amagezi batandika okulikomendinga ng'omuntu omulungi omanyako weweeteeka. Anyway abalina amagezi si bangi naye abo abatono abalimu balujja bwe bakusongamu olugalo ne baga nti omusajja mulungi oba abo abantu balungi tesobola butakikubirako mu ngalo. Amiina naye nga ebyaddala muli bakozi. Amiina ebintu tebigattika. Waliwo we natuuka oluusi ne ngamba guno omwaka bamprovince ogujja kinaaba kaninde ogujja. Yes olunaku lumu wanzijako interview nga nakajja mu field twali ku Serena nombuuza nti naye musajja gwe ebintu bino musobola bikola ne malako omwezi guno ne mukwata n'ogujja badde siddanga mukusinkana kati ndowooza olina obusobozi obugamba nti improvinze oba tomprovinze. kosa n'Abannayuganda abangi namba zendaba zikula ku YouTube channel yammwe kitegeeza nabo babakkiririzaamu. Mulimuko wenatuuka essaawa nempuliramu n'obuzibu ngamba abantu tebandabe bubi nagenda okujja nga waliwo abalina YouTube channel zaabwe nga ziriko olukumi lwabwe kati nentandika netujja nempeza omutwalo nempeza 10 nempeza emitwalo 2 nga nabo beeyongeddeko bawezeza 1200 kweka ebintu byewuunyisa naye babisanga abikolerera. So baganda bange mu mbeera gye tukyatambuliramu okubategeeza ekivulu ekigenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 11 November tuli ku Wuma Multipurpose Hall Lugogo. So ngenda kubanga tunyumyamuko ne Sabazonto nenga ku mulundi guno tugenda kuba ne Yanga Zonto side eno. Waliwo ensonga ze tugenda okuonako omukulu ono musajja Yanga Zonto naye Yanga Zonto ono kiki obulya Sabazonto wakirumiriza kiriwa kye sinnategeera kiki ekyo gambirako n'omutugiramu ekintu mutugambireko. Yanga Zonto twangisebo emyaka mito oyagaza ki abakyala bwemba ntandikira bangambye mu kibiina wano ng'oggyeko gyanti Zonto nti ye ebibye kale era bibadde bitambulira ku omu kati nange gwe bakyala nkugamba amazima essaawa eno abakyala nina bangi nnyo wangisebo kiddemu omukyala alaba abakyala nina bangi nnyo
kiteekawa mukyala wo batonda bifuula official. Mukyala wange talina nze kugamba talina ali awo talina leero alinganga agamba nti nno yagaba receiving pass z'abakadama buli kiseera ogenda okulaba fani abakyala nina bangi naye abakyala benina abo abangi be bafaani ba Bizonto. Waliwo ate ffe waliwe tugamba waliwo osala layini bakadama tebava ku ssimu yo abakyala e Kampala tebava ku ssimu yo bagamba yanga Zonto mubuulira buli kiseera ne mugamba muganda wange tona abakazi ennaku zino baagala kimu kutumanya bagenda kukumanya bakuleka awo bakusuulewo batukwabula nkyanaggulu abakyala bakwabula kitegedde oli yanga wano kati kuffe abakyala be mwogerako abakyala bafaanyizi baffe era baagala tickets najja na inbox yange banankubira kasimu nange ne muwa obubaka bwe bayeetaaga sirabanga yanga ina mputungo ffe bakulu tumubu muganda wange nze wentukidde okuloopa ewuwo nga nkooye mbonyebonye n'omuntu nkooye Sabazonto omwana wamujjawa omwana oyo y'omu ku Bozonto obuto obwalabika nga batusibye mukaseera kali bwe bwana obuto obwava ne bukola ekitambiro yese Bozonto obuto naffe tukana bakali baffe ne buukabuuka kati bwe twatandika okusoosinga talents baali bapromisinga nate bakolako akaseera ne bavaawo kati nensandika okubanoonya ne ngamba abaana bano baali balungi ngeno munoonya ng'oyo mukulu yali boosi waabwe ne mugaa jangu tukole n'abalala tujja kubaleeta abakyaliyo bali basatu abasigaddeyo anytime bajja ku John Board bakuba nti bo bakyali bato nnyo obudde bwabwe butono bakyali bayanga obudde bwabwe tebukwasaganyizika naye kati wasobola otegeera n'omwana nti ekiro tugenda wano najja oli mwana akyabeera na nnyina na kitaawe wakwegendereza so sobola mukozesa ssaawa zino yanga Zonto kyasoma okusoma nsoma osoma nesebo bitambula bitya mu kusoma nga atolina abasajja ate nga wejjako ne wayo oli Zonto bitambula bulungi side ne side yo bibalansinga bulungi nnyo yonna nkikwasaganya abawagizi obasanze otya nga yanga Zonto mu ngeri ki mu ngeri gy'okolamu ebintu byo ng'olina Bizonto byo si mububi sebo bakufunye bulungi banfunye bulungi nange mbafuna bulungi olaba otandise n'okumpayiriza nti nina abakyala bangi tuwayiriza zino ensonga njagale tuziyitemu nowakkiriza nga bakubuuziza nti n'abakyala balina oga nti ye nina bangi naye nga abo bangi benjogerako be bafaanizi baffe nze atandise okunva mu ngalo talina simu ya Kadama gwatamanyi tewali Kadama ajja wano ne batasinkano basanga bakukuta tewali omwana oyo section y'abakadama yagitututeko nga Bizonto twakkiriza yiye Sabazonto kwanki kitambula kitya generally omuntu bw'akola ebintu nga birungi afuuka kibala buli lwe weewanika waggulu bw'oti amayinja ageyongera bakuba kuli kati bwe batomaze kussaamu nnyo maanyi nakwegendereza kusussa ebiseera ebisinga okaluubirizibwa n'ekyokukola nga tokirina nga n'okugenda mu maaso so tulina okusomoozebwa kungi kwe tuyitamu naye ng'era tugenda mu maaso tukola yes wetuli tutambula buli kimu kitambula bulungi leese embono gwe tugendamu tugenda celebrating omwaka gumu nga tetwawukanye okwawukana kubadde ku kyakwe twesonye omwaka mulamba nga tetwawukanye ate kati ketwatuula Bizonto nefuuka kampani nekizitowamu kati Bizonto tebakyabyawukanako kati kampani Bizonto bavaamu bive tebakyabyawukanako luli bayatwawukanangako nga nze njawukanye ŋŋenze kati ku ssaawa zino kye tulina Bizonto bavaamu bive byo ne bisigalawo nga bikyatambula kampuni n'egenda mu maaso so emirimu gitambula bulungi tukola nga buli kimu tukiraba nti right maaso gyeri plani ze tulina nnene nnyo kitegeeza nti tukyalina essuubi erifuukira Uganda n'ekizibu mu ngeri zonna kati tugenda mugenda kutwekanga n'aba music balandisa okwekwata ku mitwe ga banne bazze ne mu music kubanga byonna tubisobola ne music tugenda mukola yes kati mugenda kutwetamwa bwetamwa nga temutwetamwa mu bubi nga mugabugabe kati bano batujje ku balala tugenda bikola plani tulina nnene ebyokukola bingi ate ng'ensi erina ennyonta munanga abantu abalina talent tebamanyi bumanya nti ensi eri empute space nene nga bwe nagambako mikwano gyange nga twawukana last year
nabagamba nti mbagaliza mirembe kubanga YouTube nnene space kweri lujja toyina busobozi omatiza YouTube tobuyina ojja kukolako kyokoze ogende lero ndi mu comedy kakalamu ali ku muyimbi SB ali ku Smart Kadama era bagenda kubiraba babimale lero nga biweddeyo nenga bakyayagala lujja ne boteeka video 10 olunaku basigala baagala kakati eyo Virgin Land yenkanawo eriwo space weri ne entertainment industry eri empty nti buli bare yagala abakozi aba art buli theater yagala buli wamu emikolo jagala ffe tutabimatiza yes so mumbere no kye bafudde abenjawulo generally kubala kuba banji bakola banji bazze mu kyokusanyusa abantu naye ne musigala nga bizonto era we muri abantu babawula nti abo baba tebazze ku stage abantu abamu bwe bajja mu bintu bino balowooza nti bazze kukola mu bukozi bagende tola mu kujjamu yes ekyokubiri bwe babakola ndulu nevuga nga bamanya nti wano tukiwanise katukkakanye nze we nali njiga art mu kubasenkubuga abo bandaga nti ne bwoba maze emyaka emeka buli lojja bwoti ku stage oba mupya mu abo nze we mangenda ku radio binsanga wano njikoledde emyaka 12 binsanga yes newe manzija kumpewo mbanga atakoze ggulo oba mupya mba mupya nga manyire lero ninayo kofani omupya senga mpulira nga byenkola tebinyuma anchana dda buli ajja njagala munywereza waawo kachenina wano kyetulina wano nti buli muntu ajja n'alaba bizonto njagala enkyadde bwaba biguddeko nga mupya waberewo ensonga emuzza ate kitukoledde yensonga ki numbers zikula ate numbers bwe zikula kitegeeza nti olina kinene nnyo kyofuna yes I think kino kibuuzo kiyinza otutuuka nga bwenkyagala gy'oli obonyo otya obutatambulira mu kukyamuukirira nga mukola emirimu gino egya bizonto oluusi ne mugamba nti tuli bana leka tubeere bana oba okutanulindako jangu mu budde bwe buti ebintu bino sibigwiridde nti ntandikidde wano okukola nazannya mu bakayimbira okuva 2007 we natandikira awo nenzija nga mpita nga ndaba ba star ngobeerako ne ba star nobeerako n'abantu ng'obalaba banene n'olaba engeri gye beeyisaamu n'omanya nti nno obwa star babukwata bwe bati nze sina kyenfiirwa kusanga muntu mulimi weeyo kasanda nga banne njagala nnyo okulabako n'akuwahaaga noga kikujjako ki kati okukyamuukirira okwo okw'abantu abajja mu bintu nga tebaabisuubira n'ekirala ndi nze bwe nali nzija sajja kukola muko bukozi nze we siibeerere wakabisi genda bwe nzija nze yensonga lwaki tondaba mu kuvuga mmotoka za mpaka sijja kubaayo mu misinde sisobola kuba wakabi naye eno gye ndi nsobolayo kuba mmanyi nti benkompitinga nabo ye Maulana ye Reini ye Mariachi yani nendaba obunafu bwabwe neŋŋamba kati abo mbasobola senga nali sibasobola temwandindabye okitegedde kati bwe manzize mu kintu nga mmanyi nti nkisobola era nkimanyi kitegeeza nteekeddwa kujja nga wendi kubaawo na kusobola challenges ziriwo na kukimaintaininga ekyo kati okukyamukira tekusobola kundya mbiraba bulabi kwa mmanyi kya bulijjo omusiraamu tasobola kukyamukirira kubanga aswadde swala 5 ekyo teeka kimanyi tasobola kubeera onaga nino bannawe okusiiba kukuno n'atambula nga yeewaana amanyi nti omuntu ateekeddwa okusiiba kati nange wano mu ati bwe nzija abantu ne bakyamuka ne bampa enduulu manya nti kye nnina okufuna kuba kyenkola kisaana ekyo yes kali lwaki nkyamukirira Uganda yaffe nga weeyimiridde kizibu nnyo n'oba John Black okuyimba oba munnabitone yenna okukolayo ekintu n'akisigaza yekka era wayita bbanga ttono nnyo ng'olaba yakikopperera akola ekyefaananyiriza ayagala kwegamba kujjeewo ng'ekya bizonto lwaki kumwe tetubiraba bw'okeera enkya n'oyita abantu nti njagala TV presenter mujje buli omu ambulire kyasobola okukola abantu 9 ku 10 bagera kujja nga bagamba nze nsobola okuweereza ennyimba ekyo bajja kikola kubanga kyekyangu naye abantu tebamanyi nti nno space esinga obunene eri waggulu wali abantu bwe batatuuka bwe batya kati bw'oba okola ekintu kola ekyo ekizibu ekintu bwe kisukka obwangu kiba kyabulabe nnyo buli muntu agenda kukiddukiramu kasakira nga kikutewe kiringa jemisinde naye bw'okola ekintu nga kiri waggulu w'abantu ebitundu 7 ku 10 binasatu ebisobola kikola ate tebijjaayo eyo
kwa buli muntu alina obusobozi obukuliyetinga ekikye lwaki benze enkadde ya sente entono etambuddeko benze etambuddeko ne bwogifuna kati ngeri ku BL ya layisi okusinga nuwa UBA oba BMW ekizifuula nti nno za layisi nti buli muntu agisobola alina obusobozi obunono empya buli muntu agula enkadde manya nti levo ye ya nuwa akyamukiridde lwakuba benze etundibwa naye omuntu ye nga mu mutima gwe muvuzi wa benz nga muvuzi wa BMW alina obusobozi obugende wawava munno najja yeyi kati talina nsonga lwaki aguleya lujje egyakoye etambuddeko kati gwogenda mu bana abatali na birooto bya benzi kati bwogenda okuguza bakugule mu bbeeyi yaabwe gye basobola kati kyekirina wano nti bino ebizibu ababisobola balina obusobozi obuyiiya byabwe ebyangu ababisobola tebalina busobozi buyiiya byabwe era bajja kunoonya ebyabangu binaabwe bakoppe ebyo simple so bifu kiri kitya waliyo abawalana tebasobola kutuwalana kubanga tebabisobola omuntu akuwalana nga kyokola akisobola bwaba takisobola kkiriza bukiriza naga nti abo mbalese era bajja kuwaana nnyo n'empisa batuwaana abo bantu balungi bakolaganika nabo kubanga talina kyabbakolera tagenda bakoppa tagenda kubawulira nti mwayingidde mu kike buli kimu kyemukola oli mu layini yo ovuga yiyo bwoti teri agenda kuseeka mu nnyindo ze ndi kampiteko wano ndagamba basajja muloga baloge kiki kulonda mu kyomanyi nti kino sigenda kuba nampalana na muntu bw'oba olabanga wooli bonna batunda bikajjo gwe jangu na binyeebwa oba ebikajjo bajja kwewalana bo balwane beekube ng'oba ebinyeebwa wooli ne woona oba otunda oguza abantu babiri buli lunaku naye togera kuba na ntalo n'abantu yes singa omuntu akeera enkya nagamba abazonto ekibafudde kye bali baloga batuloga n'otuloga ffe tusigalire reply eyinza kuba ki kubanga ne Cavuton aloga buli muntu akola obulungi aba mulogo teriyo omuntu atalogangako ng'akola bulungi ataloga ye atali bulungi buli ali obulungi ekisooka ateekwa okubanga mulogo kakati olina kukkiriza bukkiriza era tokiwulirako nga baga ndi Cavuton mulogo uyo musajja tulina akatika views tulina biki kati ebyo byonna byonna weebiri naye tebibaawo ku muntu aperforminga bubi buli good performer ne bwe giba misinde omuntu bwakulemerera ogera okulanga oli agala wakira musindike ngumi naye nga tomanyi nti buli ngumi gy'omusindika mu bwoti mu mugongo ate mwongerako steps kwa buli lwasinzituka bwati era ayongera okuva wabadde so kati okutulogesa ko kwa buntu bajja kutulogesa gambe endoka mugabe bazonto baloga mwabamanyi ne Dr. Tia tugambako obulogo nga twakaawukana yes bantu bangi batulogeseza nenga wetuli ye kati enkolagana eri etya ne bannaffe abayawukana tudde tetulina buzibu nabo tuli bulungi twesanga ku shows ne tunyumya n'emirimu n'essimu twekubira nti waliwo omulimu bwe gutyo naagukola ninja gukola n'agendayo naye nakubira bwetyo bwe tuli kyekikulemesezza okuwasa nkyali muto oli okuwasa kati ng'olina bakulu omwana onaabadde anti ekyo kyo ekyokuwasa kyo nkyali kiki waleti si waleti musajja owasiza ku myaka emeka nyinayo omwana eyo owasiza ku myaka emeka ku myaka mito nnyo gwe kyoba omanya kati ejange gikyabulako katini ng'egyo gy'oyina kati ate omanyi nina emeka omwana onaawase emmese zidduka mu kibira nga gw'oyingira kibira abantu abasinga bali mu kwawukana bano bagoba bakazi ng'osindika mwana wa muno mugeyeena amma ogira olindako saagala owekwase nti bano be bansindiikiriza mpase ebyo ebizibu byendaba lindako ogendeyo ng'okiwulira ku mutima nti kituuse yes noga nti ono kiggwere wano maama teri mirembe by the way gye wegendeza abantu abasinga abali mu bufumbo obwo bwe musindikamu abaana b'abannammwe abasajja bagamba ono mukazi bw'ano basiddamu nkoma kwono n'amala agenda sibiddamu yadde olumu baddamu naye eyo statement agyogerako n'omukazi yenna ali mu bufumbo ebiseera bisibagande nemmala nve omusajja ono ngenda kwepangisiza omuzigo gwange wakiri ŋŋende ngako bugenzi wa boyfriend nkomewo
Yes, era ojja kwekanga nga relationships ezisinga omwami asula makindye omukyala kabowa. Omu asulako eri. Ono wajjaho omwana we. Bwe kiba. Bwe mba mukasa obukasi. Toyogera ku byabufumbo gundi leka tubimale ne Sabazonto. So eyo gye mulowooza gye ndimusindikayo abaana b'abannammwe mwoto abantu batyayo. Muliro. Tulowoozesa abantu nti Sabazonto eka teri muntu. Agyali oba oli awo. Oba? Naye ennaku zino omusana engege gwakamu. Ebbugu muligera ne lijja ne litukuba n'ogaba naye omuntu anaddawa simera kumanyi wa mu kyalo balima. Onnyonnyodde kyawo mu byonna. Nti labadaba yabadde ne Naalongo byaganye simanyi baggolola alinayo fight. Kubanga era labadaba oggana ne Naalongo byasooke ne wa Sabazonto. Leke Victoria nene ewadde bannayuganda emirimu mingi. Kiwa mukitegedde ansa mugifuna bulungi. Yenga banna. N'ofunamu ki? Ofujemu ki? Kyennyanja baamuki. Bamungege. Bw'ovuba engege emu neekola ki neetoloka nedduka. Ojja kulemera ku eyo oba olina ovuba endala. Oddayo n'ovuba endala zonna. Basi. Kale kwegamba mbeera yakuvuba wano. Muvube bataata. Paka wenna engege ze munafu. Obasazeewo kizzeeyo zeeyo. Muvube sibalinaako buzibu. Twogere ku lunaku z'omwezi 11 November. Ennaku z'omwezi nga 11 November lwe lunaku olwatongozeddwa nga lugenda kubeerako show ya Bizonto esookedde ddala etuumiddwa ekitambiro mu City. Tuli Lugogo mu Multipurpose Hall awabeera comedy store. Yes, nalabyeko Jandi Zonto nga abategeeza nti wagenda kuba walabika nti wano waliwo embaga. Okutandika nga nakozomezi 5. Yes. Tugenda labe bbugu mu eri enjawo. Mujja kuba muliraba. Omwezi ogw'e11. Yes, nti Lugogo waliwo ekipya. Abamu kubazze nga baagala kulaba sheno ye Queen ye mukyala omumbejja wa Bungereza. Yasimye? Yazze nga ekimu ku bimuleese. Agala kulaba ku sheno agendeko ku ssomero ly'abamuzibe kyamukoze byo teyagenze naye nga yosho manyi yemu ku bintu byagala okulaba era tuteeseteese bulungi so mujje nga mumanyi nti ekiriyo kirala this time around Bizonto bireese kye mutannaba kulabako njagala kwagazisa abantu kulaba show ya mwaka gujja eno show ngikola eno y'omulundi guno nga ya mwaka gujja kikyentegeeza kyentegeeza nti njagala omulundi omwaka ogujja neme kulanga show mwerete bwereesi nga musinzira ku kye mwalabye mu 2022 show gyeri nga temunnamanya nti waliyo mugajja buzimu gandi bannaye tiketi z'omwaka guno tuzijjawa nzibawe nga tekuli date maloteekayo date mujje kyenjagala okukolera yasooka kinjagala kukola ebintu nga byanjawulo ku bye mwali mulabye. Yes. Kigenda kubeera kijjo bikino kati ndaba. By the way, omanyi kati ffe naddala nze ne Junior Zonto okwawukanako ne bana abalala tulina audience 2. Tulina audience etulabidde ku online mu Bizonto wano. Tulina audience ya radio. Radio Simba. Yes. Nga bafaani baffe ba Radio Simba. Kitegeeza abantu abo bonna nino baketalingira. Nina ekintu ekipya lujja simanyi oba okimanyi. Kiriwa muna Uganda akirabe. Tulina ensi gye mutamanyi mmwe. Mu nsi yonna yonna emanyi enyumizibwa ku radio 2. Radio Tangawonge ye Japan ne Radio Simba. Waliwo obwakabaka babuyita obwakabaka obwabanyoba. Obwabanyoba. Yes. Abanyoba kingdom eno abantu abasinga temugimanyi temugiwulirangako. Esangibwa mu nsi muno. Eri mu nsi muno. Nkonako ebyo ebisigadde mu bisange mu kitambiro mu City. Kubanga ngenda okugibawa obuvo bwayo n'obuddo bwayo. Otegeere nti waliyo abantu be mwali mutamanyi. Abanyoba batandikibwa mu mwaka gwa 1802. Wali tonnazaalibwa nga nange sinnaba. Naye babyafaayo nnyo. Baina bakabaka 13 basaba niyo ba 13 ensi eyo yonna ngenda kugisitula nsoke nje kunyumiza yesookawo lwaki ngisoosawo nti ate omufani wange wa radio gyasinga okumanya atangobera ku radio tagimanyeeko kati njagala oyo muketalingire nga mwa session eyo gye nsooka nayo bagenda okeera
nti abantu bennina ab'ebiti ebyenjawulo buli omu njagala mufeeko yensonga lwaki jja nti akugamba nti tewaliyo muntu agenda tusooka ku stage ffe bakatenerayiza baffe ffe bakatenerayiza baffe naffe kennyini twagala okulaba ekiri ku stage eyo yes okusinziira ku nteekateeka bwe ziri betuleese bagenda kutuyambako buyambi okubeerawo nga tunywa ku mazzi tukomewo kitegeeza nti bukyanga lubanga lwa mmindi ogenda kulaba ku pasita Bugembe nga zeewokko kubanga Bazonto bagenze kukyusa ngoyi ajje nga bamugamba nti musumba ogira obeesabeesa ku bantu baffe katumale okunywa ku mazzi tukomewo anti era nabo tubatwalidde awo nti Madirat katugenza okukyusaamukko kwatamuko awo tujja tukomewo ne session endala so abantu bategekedde wakanga mungi wakanga mulungi wakanga wakasenda baguzi kubanga kino kye tubaguza ekyamazima esho y'omwaka ogujja ejja kuba nzibu nnyo ejja kulinnyisa ku bantu ennyonyo okujja ogiraba nga basinzira ku mwe nnyini mwe mugenda n'okwera mulira ebbeeyi ejjeeyo omwaka ogujja kati eno ngikola nga bw'ogamba nti nno byenfumba biwooma naye bano tebabimanyi leeta mukama wange wenkuteera olyeko n'otestinga bwoti nojja nayoga kati ogula mmeka nonga kyonna nkigula kyetugendamu nina ekirooto ekikyusa sho za wano naddala eza comedy nina ekirooto ekikyusa ekkubo ndivuga erikwate ewalala nti Maulana and Rain ayina obusobozi obukola show nga tatimbye kabako nga ali yekka obanga ine ba comedian ekyo ekirooto nkirina manyi nti kisoboka kati nze okukibalaga ngina kibalaga lwaleero mbalage nti kisobola kukolebwa bwe kiti ne bwe kiti nga mumaze okujja bwe munalabako kano kendeeseredo nga nkatadde mu balala mu basaha mu ba Maulana mu ba Madrati nkaleete nkabalage muŋŋambe kati senga watuwadde kinene bwe kityo kati mbagambe mwagala ekyo ekinene kanchi bategekere nga nzeka sample testing 1 nga tumaze obamanya mbetegekedde bantu mmwe nsemba gambye eno Uganda egenda kutwasimula ejja kutwasimula akirungi sawa zigenda kuba 10 olunaku lujja kuba lwa 10 lujja kuba naku lwa 5 naku lwa 5 nga tumaze emirimu gyonna mu wiiki nga tuli mu Uganda yes ebyokola bingi nze kyensuubira mu sheno nti okukeera kwa mwe abalabi mwe mugenda okutuwa nze ne bwe munakeera ku 8 nga we muli nsobola otandika ku 8 kubanga byemba wambirina ne bo ngamba nti nno fe ku 8 tujja kubaawo ebyokuba wambirina sina tabu naye manyi nga Uganda bweri mbasuubira okutuuka ku sawa 10 ntandike ne piece esooka yes kyensuubira wempulira ekyobuddawo kati kiraga nti mwetegese kimala nti lugogo akoma 6 nja kuyisibwa bubi nnyo n'abawerekedde bangi nja kuyisibwa bubi nnyo nti 6 gutuuse bane mugende nga byenna bategekedde tebiweddeeyo kati bentunulira mu ssaawa ebiseera ebisinga ne ku kyobudde omuntu atukwatamu ku nnyaawo nga talinawo waaka n'atuvuga awo wali nga atujjako engalo kati muba mukedde waaka waali yes kati bano abantu batandika okukola lihaso omwezi guwedde nga gutandika ne bakola naye paka kati mpulira nkyalina bajjamu kye balina okuwa abantu kubanga ekyamazima this is a short watch stamp ya ka must watch manya nti muliro enamba y'essimu eya tables enamba y'essimu nja kubawa eri ku video zaffe ku Bizonto yes YouTube yes enamba eyo nze kennyini nze ngikwata naye mbadde nsaba wano okuva leero ne show mukubeeko nga twogera bya show kati show bwenaggwa awo osobola okukuba n'oyogera ebirala ne wano wo kubako nga twogera bya show byokka mpozi n'okuwabulamuko nga kuwabulira ku show kuba bwongo bonna kati buli awo enamba eri 0701 200 980 0701 200 980 gwe ne bwoba oyagala tiketi ng'ojagala myanzi gwe gamba nti nze njagala kino ekintu kikoze nga tubawa ne bona onkaluubiriza otya nonga nti gireete ku bigere ndi Masaka nja kugireeta
naye nga mmanyi nti next year nange nja kukozesa yembeera eyo. So ebyennyanja ebyokuvuba ku mulundi guno tusobe tuyiseewo sho enamba yaffe mugikozese bulungi kugula tebo oba kugula tiketi eyo gwe mulama gwe tuliko. Yanga Zonto abantu bagambi fire in the city omuliro gwakoledde dda ebbanga libadde ddene nnyo nga tuli mu kintu tukozesa maanyi tukamukantuuyo olondeddwa gwe kaaba ekyevanizi kaaba nze jakkaaba essaawa zino kuba kati kukaaba kwe kuliwo kaaba nedda kangatereke naye temanyi sijja gakaaba naye omwana Evans bannange Yanga Zonto yali mutuufu kaaba bamuwonyabonyeza nnyo amaziga agamaze ne gakungula drops ze badayagala bazikoze Mmeteri abameddulopu tubale tunafuna mukisa mubi ogwo by the way ekizibu kyokka kye tufunye mu shene nti buli artist ayagala kugikolako kyekizibu kyokka nti buli artist akubira mukama wange nze bwabadde otimba saha nze mbayimbi abali mu nsi muno siriimu nomuga mukama wange toyagala munyiza nga mukama kandabe kandabe bwenkikola omulanaga sebo mu ba comedian abali mu nsi muno wagenza okulaba nga nze siriimu buli omu ayagala okubera mu kitambiro ba artists bangi abatatimbiddwa nga bonna baagala ate nga bajja kukola so ekyokukola tewali mulinde show mwoto ngena jiwulira eno nange njagala giraba bwe naabeera tutwale kweddako maama amaze okugula tiketi aguze tiketi yampadde sente ze mukazi wattu mama naye omuguzisiza aguze ne mugamba mukadde wange onkoze otya nanga sebo nze bwe sisasula tiketi ani anaasasula kwata sente za tiketi nzija mu kitambule mu city konze kale nakwata endala nanga kakati zino zemukono ne mugamba mukadda togenda kuzunga bwe mukisa gwa maama kati ataddemu omukisa kati buli kimu kiriya teri bichi kibulu kya kubeera nnyo nga basinga bavudde erugogo baba lipaka mukono bamalidde kasangati baba muzze kola byafaayo kale yeyembeera just bawa update ku kiriwo tuli ku show strictly mubeere nga ate mufune essanyu mu kibuga ekitambiro mu city ng'olina ebizonto basajja bakikubye basajja bakivuze waliwo nali manyi nti tekigenda kuguka naye ngamba baba basajja bano weewaawo service tugikola emmotoka efa yingiri tekolebwa service fe service tukola service wa art kuleeta bintu bantu bye baagala buli kiseera manya nti baagala kino kibawe aye temwebaka kimaliriza bakivwebaka nze newunyiza nti okuva lwe twatandika bizonto era namwebaziza Giant nti okuva lwe twatandika bizonto ne tufuuka serious nnyo sinnawulirayo lubuto sinnawulira nti yazaddeyo kitegeeza teyeebaka ababbize galowoleza bizonto musajja nga mukoze bubi nammwe muleke mwe muli ku nnyanja omusajja ali ku lukalu tali mu nnyanja wakati Giant mugana sijja kwogera bintu bye musajja ye mumuleke mwabo mu nnyanja mubeereemu muvube engegeeza mmwe ye mumuleke kale yeyembera 11 November gye twogerako mugende bambi mwagire bizonto tulabe engeri gye tukyusa ekintu kino tetwagala kwekwekerera obuwagizi bwawe bukola kyanjawulo nnyo ku ekyo kye mwakalaba beba balina engeri gye bakyongerako nekyambuka n'embeera ya bino bitukola bambi tulina nokyusa obulamu tukkirize tugaane obutubeera nga tubeera frustrated tusigala obwongo bukola mujje mutuwagire mu mbeera abantu tebamanyi bumanya naye omuntu yenna nena gwowagira ng'omwagala bw'olaba nga ategese concert oba show yonna manya nti olwo ateekamu giya endala emuteeka ku step eddako okola ebintu bino n'omanya nti bino mbikoze babirabye kati sina kyabikolera kirala kambakolere concert mbiveeko ngende ku level endala kakitegeeza nti buli lw'omuwagira oba omusindisa okulinnya eddaala eddala ate nga buli lwalinnya ku ddaala eddala naawe kennyini ofunamu kyenkanyi kale n'olwembeeyo tetugenda kuba tusukawo wano mbagamba kuwagira bizonto 11 November tuli ku Woma Mount Purpose Hall erugogo mugendeeyo mubeere nga mubasupportinga abali mu diaspora nammwe ngenda basaba nebanga mbaga
oba toliiwo nga tosobola sindika wa Luganda lwo enamba y'essimu abantu abo njagala kwebazaayo ko waliyo omukulu Paul Dungu oyo yagula tickets yaganguzeyo tickets 2 mummanyi bamuzigabira baani era nekikolebwa bulungi kyembadde ngenda okwogerako ekyo abantu we batyo wali abanyumira mu diaspora tulinayo omukyala Justin naye yagula mu mutwe nina bayinza obutajja nnyo naye nga gye bali mu diaspora yes abaze nga bagula tulinayo mama Yvonne ye naye agamba nti ntaddemu njagala kintu kiwanikibwe bangi abazze nga bagula abatannaba wali abasuubiza nti bagenda kujja naye nga buli kyoteekamu kiyamba yeyo embeera gye mbadde njagala tuteekewo eri bannaffe ate abatugobereranga musinziire eyo mu nsi ez'enjawulo oyinza obutabeerawo sindika w'Oluganda bw'oba tosobodde gula tiketi ezo Lujja alina mikwano gye Sabazonto alinayo mikwano gye abantu ab'enjawulo tulina mikwano gyaffe kale tunaabayita babeerewo ku lulwo ekintu kibeere nga kinyuma Katonda batukuumire tujja kukwatagana mu programu endala batunaaba n'ababizonto batunaaba naani mu nkola yaffe ya Cavuton nze Lujja ate paka we tunasinkana amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwansonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba so biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde so nawe nkityo ogwo omugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssenteyo nnyingi ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo newe manjagala simbawo muddo kisoboka n'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe tulina enamba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230 abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli